Olubereberye essula ey'okusatu. Okugwa kw'omuntu. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama Katonda ze yakola. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti tuyinza okulya ku bibala eby'emiti egy'omu lusuku, naye Katonda yagamba nti temulyanga ku bibala by'omuti oguli wakati mu lusuku, newaakubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe, amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwa kwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era n'ebba, naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga baali bwereere, ne batunga amakoola g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'akawungeezi, omusajja ne mukazi we ne beekweka wakati mu miti egy'omu lusuku, Mukama Katonda aleme okubalaba. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli ludda wa? N'addamu nti mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'amubuuza nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'addamu nti omukazi gwe wampa okubeeranga naye yampadde ku kibala eky'omuti ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze ne ndya. Mukama Katonda awe ebibonerezo. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino, okolimiddwa ggwe okusinga ensolo zonna ezifugibwa awaka n'ez'omu nsiko. Oneekululiranga ku lubuto era onoolyanga nfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange n'ateeka obulabe wakati wo n'omukazi, era wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Alikubetenta omutwe gwo, naawe olibetenta ekisinziiro kye. N'agamba omukazi nti naayongeranga nnyo obulumi bwo mu kuzaala abaana, mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegomba kwo kunaabanga eribalo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo, n'olya ku muti gwe nakulagiranga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana mw'onoggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa, kubanga oli nfuufu ggwe, ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma omukazi we erinnya lye Kaawa, kubanga ono ye nnyina w'abo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Katonda agoba Adamu ne Kaawa mu lusuku. Mukama Katonda n'ayogera nti laba, omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanyanga obulungi n'obubi, kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amuggya mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu, n'ateeka bakerubi ebuvanjuba w'olusuku Edeni, era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo erigenda ku muti ogw'obulamu.